bannangira obutagasa naye kati agamba ndi sigasa yaswala gye bali abagamba sigasa temubirabayo ku social media naye bwe mba sigasa ate oba onfaako ki abagamba sigasa ngasa nnyo gye balina okusinga bwe nkugasa kuba bw'amala obiteeka ku social media ng'afuna bya viewers ajja ateekayo kitaawo alabe kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi abagamba sigasa mbagasa nnyo n'okusinga bw'okirowooza ajja ateekayo kitaawe oba nnyina balinga abatalina gye basibuka nze kamere kaabwe neno lankyabwa bweggwe era wagenda kuba wateekateeka afuneyo obuntu bwagattagattaawo naye afune ku mmere ate nga wendi era sivaawo Mukama yampa nange kangase kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde wemola wategedde otya nti ngenda kukatema mu nkutuulemu weebale kulya lumanyo era weebalireeta ebirabo by'okulya olumanyo ssebo mukulu ng'ebyo nabyo bitwala ssebo wagambye nti ffe abagamba mbutogasa ate ffe tusinga okukwogerako mukwano ekikulu si kyakukwogerako ekikulu ki kye bakwogerako bakikwogerako mu ssaaki era mu ngeri ki olwaleero waalibadde teweenyumiriza mu kubeera nga bakwogerako kye waalibadde weenyumirizaamu ki kye bakwogerako bakikwogeddeko batya era mu ssaaki Bujjingo njagala ove gy'osula ovuge emmotoka yo ogende mu katale k'emibuulo ng'abantu bakuŋŋaanye bakoze n'essaako jjamu empale sitama wansi yonoona mu katale k'emibuulo ogenda kwogerwako nnyo okusinga eyazimba akatale akobe yakawayalinga umeme tekitegeeza nti obeera wa muzinzi nnyo oba wa mugaso nnyo oba wa nsonga nnyo okumusinga naye bakwogeddeko lwa nsonga okoze ekitajjansi oba ekitakoleka kati kya buswavu nnyo oba kya nnaku nnyo nti olunaku olwaleero Bujjingo weenyumiriza mu kwogerwako naye nga oyogerwako ng'omwonoonyi w'omu katale olowooza nti kati oli wa mugaso nnyo okusinga akatale nedda mukwano abantu abakoze ebitajjansa boogerwako nnyo ewaffe e Butambala waalingayo omusajja bamuyitanga Walusansa abantu b'omukirokola Butambala oba yali akuliddeko e Butambala mwenna nkakasa mumanyi omusajja gwe baayitanga Walusansa Walusansa yakola erinnya okusinga chairman Walusansa yakola erinnya okusinga Nnaabakyala Walusansa yakola erinnya okusinga defense Walusansa yakola erinnya okusinga ow'abavubuka actually Walusansa yakola erinnya okusinga MP w'e Butambala by then gwe baayitanga Ibrahim Lubega Kadunabbi naye tekitegeeza nti yali wa nsonga kubanga erinnya yalikola yeeberese ku muwala we n'amufunisa olubuto erinnya yalikola mu bukolobezi oba mu kukolobeza erinnya yalikolera mu mawemukirano yakyaka nnyo abamawulire baamukuba nnyo tewali mukutu gw'amawulire gwaliwo mu budde obwo gutajja waffe Butambala kwata musajja eyeeberese ku muwala we n'atuuka n'okumufunisa olubuto olw'okuba Walusansa yafuna erinnya n'atuuka n'okgendako ku TV n'atuuka n'okgendako mu mpapula z'amawulire Chairman ne Nnaabakyala ze batagendangamu tekyamufuula nti wa nsonga nnyo tekyamufuula wa mugaso nnyo eri ekyalo kubanga erinnya yalikola mu ngeri eteetaagisa kakati ne Bujjingo essaawa eno mulabanga omusajja eyeeberese ku muwala we mulabanga omuntu eyeebase ku mwana we ng'atrendinga nnyo ng'omukolobezi kyokka nga kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo nga yeenyumiriza mu bikolobero bye wano nno we nkubaagiriza abaana bo nga balabye okuzaalibwa kitaabwe mmongwa nkimanyi tolabirira baana bo nkimanyi wadduka ku baana bo nkimanyi toliisa baana bo era tobasasulira fees but once a father is always a father omuyimbi Mary Bata yayimba akayimba n'agamba nalina crash ku mulenzi ne lwe nagezangako gendo mudumirako ne neerekeramu kali akoobwa star naawe wadde tokyalina buvunaanyizibwa wadde obusangu bukuvuga speed wadde obusiru bukuvuga speed weerekeremu akoobwa taata lekerawo okwenyumiriza mu kubeera emboozi nze trendinga ku social media nze njogerwako n'ebirala abalalu ku kyalo boogerwako nnyo okusinga abantu abategeera omulalu weewammwe ku kyalo nkakasa yalina erinnya okusinga Chairman ne Nnaabakyala ne defense naani n'owabavubuka kabe MP omulalu ku kyalo ayinza omusinga ekitiibwa oyinza okuwangaala ku kyalo okwo kw'obeera ebyasa n'ebyasoba ebyeya n'ebyeya wallahi nga tolina linnya
omuntu n'agweddalu leero wiiki ejja ng'ayina erinnya ku kyalo okusinga abantu bonna abaamusookako, okusinga abakadde baako, okusinga abataka, okusinga n'abantu abawangaliddeko. Badde okimanyi nti ku kyalo omulalu abeera wa linnya nnyo n'okusinga Ssaabataka oyo gwe muwa obusuulu. Twalinanga omulalu ewaffe Butambala nga bamuyita Nantongo, naye Nantongo yalina erinnya. Nantongo baali bamumanyi mutala ku mutala. Akyale nga Nantongo yasukka okubeera ng'amanyikiddwa mutala ku mutala, nga Nantongo amanyikiddwa ssaza ku ssaza, kubanga bwe lyalinnyanga Nantongo ng'amoggola ebigambo ng'awemula, Nantongo ng'asobola okweyambula n'adduka bukunyolozi wambazizza. Nantongo yakola erinnya n'okusinga ffe abaali abantu abategeera ku kyalo, n'okusinga Bassaabataka, n'okusinga bebawa obusuulu, n'okusinga abantu ab'ensa. Ekyo tekyafuula Nantongo kubeera wansi olw'okuba yayogerwangako nnyo, kubanga Nantongo yayogerwangako ng'omulalu ku kyalo. Kaakati ne Bujjingo olunaku olwaleero atrendinga mu ngeri ng'abantu nga balalu, atrendinga mu byakiralu, naye kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo omusanga atudde mu ekyo ne yeewaana. Bannange ntrendinga, bannange abantu banvuma, ndi so proud of ovumwa yereerere. Kale n'omutunuulya n'osasira nnyo omukazi gwasula naye mu buliri nga wakoona, tewatomera gwe wakoona bukoonyi. Era neenyumiriza nze mbawa ekyokulya bannange, buli we banjogerako nga bafuna ekyokulya mukwano. Nze mpulira njagala kati kusiiba njala, bwe kibanga ekyokulya nina kukijjamu ggwe. Bonnira nfe njala, ndi musajja musira, mmanyi okusiiba. Kati bonnira ngende mu kisiibo nga n'ekisiibo tekinnatuuka. Omanyi kati ye yeenyumiriza mbu waliwo abantu baaliisa buli bamwogerako nga bafuna ekyokulya. Simanyi aba YouTuber nga bafuna views nga bafuna ekyokulya, no, basobola okuba bakifuna abamu. Naye ggwe nkulabanga siriimu waffire. Siriimu waffire yajjiramu omukisa ogwongera ku linnya lye, naye era yawunzika amusse. Kakati naawe olinga ng'omukisa eri abo b'oyogerako, naye era baliwunzika bafudde. Olinga nga siriimu waffire, olinga ng'omukisa mu kikolimo, omukisa mu kikolimo era tegusobola kubandaalawo. Kakati naye bw'oba weenyumiriza mu kutrendinga, no, essaawa eno oyinza okuba otrendinga nga Fire Bongole Lutaaya, nti Fire yalwadde n'atrendinga n'ayongera ku linnya n'ayongera ku ssente, naye yawunzika afudde. Yali atrendinga kasembayo. Naawe Alozias Bujjingo oli mu kutrendinga kasembayo kubanga erinnya lyo liri kukikkirira kyale lyafa dda. Naawe kennyini ng'omuntu nkulabanga mayiti, era Bujjingo essaawa eno omubiri gwo gwe gukuyambako okukola ng'entaanayo. Ebbanga lyoliwo ng'oli mu buyabuya. Wagambye twogere ku bakitaffe, tutrendinge bwe kibanga ne bakitaffe baali b'amaanyi, nabo tubogereko bitambule mukwano. Naffe twalyagadde okukola okwogera ku bakitaffe, twalyagadde okukeera tutuule wano nga twogera ku bakitaffe. Ndowooza buli muntu kye yalyagadde, naye enjawulo eriwo nti bakitaffe tebaali bagwi baddalu, bakitaffe tebaayonoona mu katale, bakitaffe tebeebereka ku baana baabwe, bakitaffe tebeekola bitajjansa. Y'ensonga lwaki tebeetaaga kwogerwako. Singa obadde oyagala twogere ku bakitaffe nga bwe tuboogerako, waalisoose kunoonyereza bakitaffe baakola biki ebyo ebirina okuboogezaako, nti baakola birungi byereere, ate nga omuntu akola ebirungi ebyo byaba asuubirwamu era tegabeera mawulire. Omukazi bw'ofuna ng'omusajja akulabirira obulungi, agula emmere, aweerera abaana, akukozesa akaviiri, akuyambira ku beewammwe, tomugulumizanga era tokifuulanga emboozi. Ekyo omusajja kyalina okukola. Naye w'olikifuulira emboozi, omusajja atagula mmere, akuwubira nnyo, ne bw'ofiira wammwe taziika ate takuwa na transport waakiriggwa ogende, ne bw'olwala tasobola dde okukugulira panado, then oyo abeera mawulire kubanga akoze ekitajjansa oba ekitali kya bulijjo oba ekitalina kukolebwa mu society oba mu mateeka ag'obufumbo. So Bujjingo bakitaffe twaliyagadde nnyo okuboogerako, oba osanga nye tetulina nsonga lwaki tubeera tuboogerako kubanga tebaali bakolobezi y'abangi. Olabye essanyu ly'ofunye ng'oyimba akayimba ka His Excellency Bobi Wine nti naye nze wendi Mukama yampa
olaba ofunye essanyu eryo ng'okayimbyemu kaalumu n'ofuna n'enduulu eyo mu bantu. Saasira Bobi Wine nannyiniko. Saasira Bobi Wine eyakayimba. Saasira Bobi Wine nnyini nduulu eyo. Olaba ggwazze ng'owaakaliyo ky'osobodde okufuna ku nduulu n'owulira n'okuwulira nti oyimbye abantu bakkubidde enduulu. Then saasirako His Excellency Bobi Wine nannyiniko. Nakugamba ffe tukulimu nga ntunuka. Ngenda kukuba episode ku episode nali nabagamba nkoma ku 10 naye tugira tugenda. Anakoowa yanaviira munne bwona abunira nja kubunira kuba sina bwetaavu bwa kwogera kato ina kaki ye gwani mu bantu be nnina okwogerako tolinamu naye nkwogerako nti omulalu ku kyalo newankubadde abeera mulalu naye tagenda kuwemula kyalo kwonoona baana baffe, tagenda kutambulanga bukunya kwonoona baana baffe. Yensonga lwaki munnange nkwogerako si lwakuba njagala era ntera nenneebaka eyo nga sinneebaka ntera nengera mu buli nga sinneebaka nenneekuba mu kifuba emirundi 3 nenga Mukama ndi mwonoonyi lwakuba njogera ku Bujjingo kuba tasaanidde kwogerwako muntu wa buvunaanyizibwa nga nze naye atera nempunzika nga mugamba bwe simwogereko anaabaani tugenda kulaba mulalu ng'agenda yonoona ku kyalo buli woyita kawumbo ka Kazambi woyita kawumbo ka Kazambi tuleme mugambako nti owange Kazambi waatumazeeko emirembe mpozi n'ekirala nga sinnava wano. Kano ka video mukantemeremu. Waliwo omuyimbi bamuyita Shakira oyayimba ne David Lutalo oli otya mukwanede Shakira byonna bikole naye toddamu kwonoona kitiibwa ky'abakyala banno, toddamu kutyoboola kitiibwa ky'abamaama baggwanga, toddamu kukkakkanya kitiibwa ky'abamaama baffe. Ekiwala ekyo kyagenze eno mu comedy store Maulana and Rain olunaku olw'eggulu ne kiyimba kyambadde bubi nga tekiri mu nsonga zaakyo ez'ekikyala nga kyekoonya akagere. Byonna ebibeerayo ne bidda biti ku display. Mukwano toli mu kweswaza era gwe sikufaako kuba obadde ng'okunama nga sikufaako. Toddamu kuswaza bakyala banno, toddamu kuweebula bakyala banno. Gwe tokimanyi nti buli mukyala abeera representative wa mukyala munne. That's why omukyala ne bwe yeekoona akagere ng'ali mu taxi abakyala bafaayo nnyo okulaba nga bamuddaabulula ng'abantu abalala tebannalengera kubanga gwe omusajja bw'olengera ogenda kukkakkanya kitiibwa ky'abakyala bonna. Imagine wajja ku stage weekoonya akagere oyambadde akantu akakutippya obukyala bwo. Lwaki oweebuula bakyala banno? Lwaki okkakkanya bakyala banno? Ekitiibwa ky'abakyala ottakyaki? Bw'oba owulira oyagala kulaganga nsi nga bw'ogenze mu nsonga zo ez'ekikyala bw'ozigendangamu next time gende wa kitaawo akuzaala mweyambulire. Mugambe tatalaba bwe nabala, mugambe tatalaba bwe nabala. Mulekerawo okufuuka ebyesittaza eri public. Ffe bannayuganda tulina ekibuuzo bakiyita kati otugamba ki? Ozzaako ki? Ne bw'onookunama leero n'enkya ne luli nga tolina music era enkya tujja kukubuuza okukunama omaze weekoonya akagere tukirabye. Kati otugamba ki? Ozzaako ki? So kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo n'oyimba nnyo kubanga music tafeedinga ate ebyo byokola biggwawo. Juliana teyatulaga ku bwerere bwe okufuuka kyali, Irene teyatulaga ku bwerere bwe okufuuka kyali. Gana agawala agatalina talent gegonoonye music industry n'okutuuka nga ffe we twakulira batugambye industry y'abayaayi. Lwagawala ngaago, lwagawala walangaaga gatalina bitone. Hante mulimu bya interview kivudde kibadde kyetunda ne kijja mu music industry. That's why omuyimbi talina kitiibwa ne music industry teweebwa kitiibwa. Olwaleero abayimbi bali mu kubanja copyright nga ate kikulu naye banaabo abatya copyright nga mulinamu bammemba abatunula bati abeekolakola ebintu ng'ebyo ebitajjansa. Agira amannyo gamulinga embazi. Oli kikazi kikadde okaddiye, oli kikazi kikadde. Ensi yakuyitako, ensi yakulema. Kakati ku myaka gy'emikadde ozza okunamire bannayuganda. Kambabuulire, singa obeera mu myaka 5 tosobola kujja kuyimba raga, oyina kuyimba kadongo kamu kubanga gy'emyaka gyo okujjako nga raga omukuliddemu n'akusangayo mu bukadde.
nga bebe kulu kati asobola okuyimba kyonna kyayagala kubanga ekyakikuliddemu ne tojja kuddira musajja mukulu oli upcoming oba oli omuyimbi atandika naye ng'emyaka gyakuyitako ojja oyimbe bada ebyo si bibyo egyo emyaka giba gyakuyitako kati naawe Shakira ebyo kunama byakuyitako oli kikazi kikadde ojja olaga abantu mugaba alinga olusennyente ovumaganya ekitiibwa ky'abakyala banno bwe twogera nga bagamba nti onayogera nemmwe muvumaganya music industry ojja otya nga weekonya akagere ku stage nga ali teweesabise kimala ojja olaga oswaza bakyala banno gwe si gwaswala bakyala banno be baswala nkiddemu bakyala banno be baswala bw'oba owulira oyabise nga weekonya akagere genda olage kitaawo omulage wewabala ffe toddamu tulaga bitwesitaza mwe museze ne gavumenti obutakyuka